kasita muba ne sipiika ng'ayina skin rash, kasita muba ne sipiika n'atuuka ekiseera ng'akozesa ekizigo, kasita muba ne anti nkugamba anti kino tetuli mu physical appearance. Kale kati kalekebe physical appearance tutunuulire mukyala Kadaga, tutunuulire ono. Uganda ye parliament kyasiza okubeera n'abaka basipiika nga balina kansa. Kama Museveni wandi tuyambe mukama waffe n'otuviira ku ntebe. Gwe watugamba nti omuntu waweze emyaka 75 tasobola scientifically obwongo bwe n'entegeera ye kati tetwewuunya ku bye tulaba. Goyinza okugerageranya omuntu watagenze ate ku bantu abatwala ssente zaabwe ez'amabaati. Ekituufu mwami Mpuuga asinga mwami Bobi Wine okwesa empiki z'ebyobufuzi. Eno ntegeera yange kyokka mwami Kyagulanyi mukulembeze mulungi Mpuuga gwatasobola kuwunyamu. Kyovula manze nsaba Katonda ekintu kimu, bw'abanga asobola atufunire ekyokulwanyisa kya Namuzisa, atubenge ye ffenna atukube tusaane wensi tugiveemu, ateekewo abantu abapya kuba guno omulembe emisota gyafuuka misota, abalungi beekweka mu babi. Naawe kati wafuuka ekyo mwe bennyini mwe bagenda okuwa obusente obugenda okuba ba Bobi Wine. Abedi Bwanika abalina manifesto ennungi mu kaluko bwa president. Abedi Bwanika afaanagana n'abamu ku babaka abali mu parliament abawerera ddala ng'ebikumi 200 awo abatakwalifyinga na kubeera ba LC1 chairman. Abasumba ennaku zino simanyi lwaki bonna beenyigidde mu muze ogw'okuba nti beemalamu ensa. Baide wangambye ku kya mwami Bujinga era yazzeemu okuba nti enjiri ye yonna yetoloolera ku Kyagulanyi awabula ng'omuntu okusikuwabula. Bayibuli talina we yawandiikira ku Kyagulanyi. Kyagulanyi yagenda okujja mu byobufuzi ng'ayina ssente nga tuzimanyira nga tumumanyi. Obugagga bwe nga bonna bumanyikiddwa. Pastor yajja talina kaayina. Pastor yajja alina malibu. Pastor Bujingo kasaafuna ssente ziwangamu amanyi. Koye kaavuma be yasanga ne seeti zigasi. Kati omanyi bino ebintu abasumba tubatwala nga babbulooka ba Katonda. Okitegeera babbulooka. Nti gwe nkwasa. Toyogera mu pululo si ffenna. Gwe gamba nti gwe omutwalanga. Mutwalanga bbulooka nti mbalaba nti alinako ku mafuta ag'enjawulo. Nze omusumba Bujingo mulaba nga ejenti wa sitaani ku nsi kuno. Ne sitaani asobola okugaana. Nagamba ku bibi byokoze musajja wattu Bujingo. Nange nkutidde kati obadda waawo wakati. Abayita ba devil's reject. Sitaani n'akwegaana. Sitaani ayinza ogamba naye yajja ayinza okumpa amagendo. Ne devil n'akwegaana. Naye nze alien skin bw'oba byoyagala twogereko. Today I'm going to talk about living things only. I'm not going to talk about non-living things. Export TV to the world. Kwano jaffe abagobera Export TV olunaku olwaleero tuzzeemu mu style ndala muko anti pano ekuze kati tuliko abantu basatu, nze kennyini Kamwakoogera, omwana Soda, owokuna ali eri bamuyita Abe, n'ababiri abagenda okweyanjula tusimbule. Kansookere ebuuyi eno sebo amannya tubuuzeeko. Amanya Julius Caesar Kyabbeeyi nga bulijjo mbalamusiza abali ku Export TV. Mwebale kutugoberera era tubasaba mu sharing content ono olikinge okomentinge osubscribinge kituzaamu amaanyi tusongera okubayiyiza ebipya n'okubakyalirangako buli kaseera. Weesirikire nenzira ku mukono gwange ogulya emmere. Abawadde obulamu ye Katonda mwebaza okuba nga abakuumye nga muli balamu, nange naaba nga nkuumye nga ndi mulamu. Nze President wa Nature nsi yonna atakubwako kalulu Ssaabakakipita. Kambereko ng'omuntu omutegeevu ebya zonto leero sijja kubyeyita. Affe tubyagala yeryanga zonto. Kale ekyo atakubwako akalulu dikiteeta. Ani gwe bedikiteeta ate nze mba nsoose nange mukulu yatuyigiriza. Ani jajja mwami wagagunga kasa nti Museveni obulamu bwalimu kati mulina bye mumuyigirako. Tumuyigiramu okubuta Wama kicho yigira kujajja mwami onatukubye endobo. Kyemuyigirako okulemerako mu bulungi mu bubi byonna ulemerako. Naye kamba bungi byaddala. Kino Katonda Mwami Museveni Katonda kiyamuwa. Ya Mwami Museveni okuba omulungi ng'omukutte bulungi. Ya Mwami Museveni okola buli kyetaagisa mu bubi ng'omukutte bubi. Kyekiri munda mu ye kyokka Mwami Museveni wandi tuyambe mukama waffe n'otuviira ku ntebe
gwe watugamba nti omuntu waweze emyaka 75 tasobola scientifically obwongo bwe n'entegeera ye kati tetwewuunya ku bye tulaba ku bye wayogera nti omuntu bwasussa emyaka 75 bye tulaba mu ggwanga olwaleero mbadde nsaba wallahi tuteere entebe oba ogikwasiza mutabani wo nga gwe gwolabamu tewali buzibu naye nedda ddako ebbali taata mu bufu bwennyini n'enkuba discriminant ebigambo ebyo by'owulidde bya Ssaabakaaki President wa Nature era yabivunaanyizibwako naye olwaleero mbadde zonto ng'olina okumanyanga ennaku eno ngikoze sitegera bulungi teri kwekwaza tugenda kutwala ebutayika tebaba wa lipooti tituli bazonto kale basawo ne bannyabo ensonga gye tugenda okwogerako leero mwenna mubiwulira paaliyamenti y'eggwanga lyattu Uganda yasitudde negenda mambuka g'eggwanga lyattu Uganda okugezaako okulaba ng'eseetula enkulaakulana egijje mu kibuga wakati egyongereyo mu kugisaasaanya wenkola statement eyo do you agree with me enkulaakulana gyongera yeetuuka awalala tejja kutuuka how tejja kutuuka kuba kati otunulye eyabatutte eggulu batandikidde ku kiteeso kireeta kironda lead of opposition anti mwe kyemwasinze okusaako ebirowoozo naye bakuba ttooki beetegereza ggulu ebulamu ki Western Uganda tekikwetagisa kute kutwala parliament eggulu okumanya eggulu bye yeetaaga okitegeera tekikwetagisa kumala gitwala eri kuba kati otunuulira nti ggulu ebulamu ki enkulaakulana gyogamba gyobatwalidde nawulidde bagamba ababadde bawa ensonga lwaki bagenda mu ggulu egenda kufunamu mbwe abaka bagenda kusula mu ziroogi okitegeera nedda mbusima ggulu ebeefunamu olwokuba abaka basule basupendinga kati ng'ate n'obutebe bwe batuulako ababaka parliament bwe bageze nabo ate bwavudde Kampala tende gye batuddemu ya photogenics ziva ino Kampala okitegeera n'ebino okwetegereza ebizibu ebiruma bannaggulu koni ne bamanya nti wano koni we yasinze eggulu erina ababaka baayo Northern Uganda erina ababaka abagikiikirira abasobola okwanja ensonga ezo nti twetaaga kino twetaaga kiri tekyetaaga kukwata abantu 5 nga we bali bonna parliament egenda eri kiba tekyetaagisa wamagulu parliament okuva mu kibuga Kampala neeseetukako n'egenda eggulu kireeta enkulaakulana kitwalira bamambuka enkulaakulana nkabonera akenkunala akwongera okulaga nti abaka ba parliament tebamanyi kiki kyabalondesa kubeera babaka ba parliament bana arrested ne bagenda bonna awamu okuva kwakulira parliament ne yaleeta ekiteeso nti bagende batwale parliament egende ng'etambula nga bagenda okugema abantu era nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti ebitundu 89 ku 100 babaka ba parliament bonna bali incompetent kivunwe mu Luganda babaka ab'ekibogwe abatamanyi kye bateekeddwa kukola mu parliament weerekiti village fools abasiru b'omu byalo naye nga babba obusente ne batukonvinsinga olwokuba nti bambi osangayo naffe mu kyalo abantu abawongo obunafu ne balonda abantu ne bagenda mu parliament ne bamala emyaka 10 mbu bali kwetegereza bwetegereza omubaka wa parliament ateekeddwa kukola ki mu myaka emirala 10 n'asookayo eddaabula obusente bwe yassa mu kalwago 2 agenda okumala ebisanja ebyo sibina ku kyomukaaga ng'alwala kansa ng'ava kasita muba ne sipiika ng'ayina skin rash kasita muba ne sipiika n'atuuka ekiseera ng'akozesa ekizigo kasita muba ne anti nkugamba anti kino tetuli mu physical appearance kale kati kale kebe physical appearance tutunuulire mukyala Kadaga tutunuulire ono Uganda ye parliament kyasize okubeera n'abaka ba sipiika nga balina kansa ate omuntu kasalwala kansa ne bawa stage 2 atandika okulowooza mu ngeri endala abasajja batwadde ekyokulabirako nti parliament weyavaano mu Kampala n'egenda e Masaka wenjogera Masaka eri ku city level katambuuze Masaka teriyo omubaka wa parliament ajja kuteeseza mu parliament wano omu ku boyo ow'ekitiibwa honorable Mathias Mpuuga wa Nnyendo Mukungu okukola Masaka amaze kujja bamala kusula parliament neryokeddewo factors za determining anti kati olaba Masaka ali mu Buganda ensonga za Buganda ndada nnyo ku nsonga z'ebitundu ebirala Buganda ina driving factor naye kisobola okupushinga demands zaayo kuba nti zisoosowaza gulu oba ebitundu ebirala kyekitayina okitegeera nti kati wano Buganda mwali bali bajimye status omutanda yamala kuboggola n'agamba abaayi muwa mutya biri ebibuga ebirala nga wano Masaka yali wede nga kimu ku bibuga ebisinga okuba bulungi ne mwakubana kikowe mu ntalo za mweze mwali munaawuza nga mwagala okutwala obukulembeze okitegeera ndagamba waayi omusajja aboggodde katubawe ekya city nti bo Masaka parliament newetani tuddeyo banna Masaka bo bonna bo nga bakozi okitegeera abagaga bonna bula abasingira bava Masaka abagaga bawava munno
basebalamu bahamu kyekijiwadde enkulaakulana bana basajja baddeyo ne bazimbako newaabwe wali ebintu projects zebateekayo so sigamba nti parliament yamala kutuulayo kati mwe kyenzudde mwefaananiriza wembesinga ku bigambo bya speaker byeyagambye mwefaananiriza abaka ba opposition abataagala northern uganda tujagala naye katonza bagenze tebagenze naye kati goyinza okugeraageranya omuntu watagenze ate ku bantu abatwala ssente zaabwe ez'amabaati ani atwala speaker y'omu ku bantu abaaliko gwe bagamba nti y'omu ku batwala amabaati ababbi baabakwata tewabalaba speaker ababbi babakwata babatadde n'obbato olwaleero babawadde ate speaker yagamba amabaati gajja tagamanyi babawadde beyiro ya milioni 35 buli omu then eza cash then nani cash bana babemidde ne basasula milioni 5 ezitali za buliwo kati babatadde kyezo omusango gugenda kuggwirawo gw'ababbi kati ababbi ate bagenze mugende ku bantu ate bemwabbako mugenda bagamba ki mwegase ku opposition bagenze okukudaalira n'okubalaga kuba they spent almost 5 billion mwolo lutuula lwokka lwokka olutuula kati bano abaganye okgenda bagambye bo tebaagaliza nkulaakulana northern waliwo anedda koni eyakuba bagambye nti koni yakola atya balabire ddala nti koni wano yakosa byasalako emimwa baabano koni bw'abanga yakulira abasalamu emimwa era nga koni y'omu era yasindise palamenti ye egende ani koni koni yennyini ani koni Joseph Koni yasindika parliament okusinga ku sedimento gyagazi Koni tebamukwata nawulya baga yadduka bakwatayo omusajja wono gwe basalira yadduka oneni ono gwe batwala mu gundi international court koni eyakwata koni yakwata koni bwakwata koni yennyini n'aba koni bwamala okubeera koni ng'amaze okukola byeyakola ebya koni n'asindika palamenti era egende koni eyasindika pulo waliwo ekiteeso kye bali okuleyinga mu parliament bagambe nti opposition leader alina londebwa bulondebwa bonna bakirese mu bulungi si mu bulungi ono omubaka kyeyalesa ye Richard Lumu owe Mityana South oyo omusajja simanyi ng'ajja atya mu bintu bya bufuzi kubeera ku opposition naye nga kyemumanyiko ekitono yazaalibwa mu 74 okitegeera nayingira ebyobufuzi mu 2021 yajja ne yeesimbawo n'awangula yafuna obululu bwali 9 mu 305 mu 5 yawangula naye kati laba margin yeko yawangula nti neyamuddire wa NRM yafuna obululu 6 kati mu 2019 nga owekitiibwa Winnie Kiiza amaze okulekulira ku bwa leader of opposition baleeta aba FDC baleeta yali waguni yali wa UPC gwe bafula opposition Betty Awolo Okyani oyo mukyala yali ava mu north mu nsonyiwemu kakati najja nafuka leader of opposition kati Segona naleta ekiteeso ekyo nga yagala leader of opposition abenga alondebwa babaka ba parliament abo opposition bonna awamu baba balance nze nti buli party eri opposition ebere n'oyo omuntu gwesalira nedda gwina kyo tategeere tekali kugamba nti ekibiina ekiddiridde ababaka abangi kyekirina okuva mu leader of opposition temuyinza gamba nti buli mu kifule kya kitole kati lwaki ate government webeeronda leader of government business president yamulonda lwaki soso NRM kokasi yeronda leader of government business okitegeera president yalonda leader of government business kati nekino nti leader of opposition alina kulondebwa kibiina ekisinga ababaka abangi so si mwenna katereza ani akirese opposition kitegeeza bintu bino mu opposition tebiri mwe anti kati banoonya weak spots abantu basobola okukwatagana n'abasobola okubayambako okupalaparanya parliament n'okuyisaamu omusimbi gw'omusolo nga gugenda kyeki kye babadde baagala nti Mpuuga ye bali bamwagala kuba yalinga abangulira okitegeera era banyiga nnyo okulaba nga Kyagulanyi agyeko Mpuuga okitegeera natuuka n'okubagamba nti tumujeyo nga commissioner waffe tumu withdrawings ne bamulemezaayo okitegeera kati bo enkola gye bakolamu buli political party eba ne policies ne agenda zayo ez'enjawulo kati government weba emaze okukolebwa nga leader of opposition alondeddwa kitegeeza alina policies z'abasobola
alternative government nti fenga fa abandi badde bajje mu buyinza kale twagala kino kibeerewo kino kyatoyinza gamba nti bonna beegatte wamu balonde tekijja kukolebwa kale leetekawo liita mujja tugenda kudda mu ndowooza okulaba tugikwatako omulundi ogwokubiri okitegeera abantu bagenda kulwa n'okufiirawo mwami Museveni ekyo kyayagala okuba nti ayawuluzaamu opposition ne ku mulundi guli era Sseggona yali akireeta era opposition ekintu kino kikolebwa mu mutima mulungi kakati on a serious note obukulembeze bwe busetingibwa Manchester Conference 1985 bwagenda nga buteekebwamu obulikonda n'obulipo kino nkyogedde on behalf of abavubuka abali wansi wange mu myaka bakitegere balemera kwonoona budde nga buno bwe nyonoonye wano olwaleero okwogera ku politics we Uganda oba okwogera ku politics w'ensi yonna politics akolebwa nga alina ebimutambuza ebimu ku birungo ebitambuza politics eba constitution amateeka naddala ag'eggwanga amakulu amateeka g'eggwanga amakulu ago nga bw'ola Mwami Museveni bwe yajja n'atunuulira engeri gye bagenda okukoleramu amateeka gaabwe agagenda okuyamba ye ng'abeerako ng'atuukiriza by'ayagala ng'omuntu so singa ensi. I can draw an example. Bw'otunula constitution ekugamba nti ennyingo esooka nti amaanyi gali kummwe abantu bannannyini nsi munaasalangawo kye mwagadde mu mirembe gyammwe ne mukulowooza kwammwe ne bukya ku makya mmwe nga bannansi ne mulaba nga okulya enguzi kususe mu ggwanga ne mugamba kamugende mwekalakaase ate poliisi nejja n'amagye ne gajja n'emmamba ne zivaayo okukwata bali ababadde beekalakaasa kikulaga ki nti nno semateeka ayogera kirala naye tekiina kubanga kikolebwa point etegerekeke ye mwami okyanyonyodde wali n'akugamba nti mwami Mpuuga ne mwami Bobi Wine abantu awo buli omu akitapuse bubweti mu Mpuuga ekituufu mwami Mpuuga asinga mwami Bobi Wine okwesa empiki z'ebyobufuzi onfuna bulungi kyokka entegeera yange mwami Mpuuga alina experience nene mu byobufuzi okusinga mwami Kyagulanyi kyokka mwami Kyagulanyi mukulembeze mulungi Mpuuga gwatasobola kuwunyamu kati ebintu bibiri byanjawulo enjawulo wakati w'obufuzi obufuzi akuyigiriza obufuzi bubamu obubbi bubamu obukumpanya kakati Kyagulanyi ne bw'anaalaga abantu obukumpanya bwa mwami Mpuuga tebasobola kubulaba kubanga ebyobufuzi kitegeeza bukumpanya bulimba bubbi butemu kitegerekeka kati awo ensi ne tunaakola tutya kyobola banze nkubiriza abavubuka abato politics tumwenyigiremu tuleme kusigalira mabega Kyagulanyi kye yakola banange yakikola abalina amagezi n'abatalina tumusiime kye yakola ayinza obutatuula nno mu ntebe nti pulezidenti wa ggwanga kubanga mwenna mwakirako nga akalulu akawangudde n'atatuula mu ntebe akalulu ka 2021 Katonda asobola okumuwa omukisa n'addamu n'avuganya ng'akyali mulamu era asobola okuddamu n'awangula akalulu n'akalijja gwe kyolina omanya kati obulu bonna obuliddawo nga Kyagulanyi mulamu abulimu ajja buwangulanga n'ekijja kubeewunyisa ng'era tatudde mu ki nga tatudde mu totumalaamu maani nze nkugamba ekyo singa naffe tukeera ku makya ne tukola ekintu bafulanka kye baakola abaafa ne tusalawo ne tugamba nti golooza Kyagulanyi abulwa ssente ezigula sabbuuni oba omunywe ewuwe negolooza ffe tetubulwa ssente n'okutambula obutambuza emmotoka n'ogireka ewaka nga tolina amafuta gatambula lwaki yalina amafuta gateeka mu mmotoka alumirirwa iffe abatalina na mmotoka oba abatalina n'abatasobola kukanika bugaali bwe tulina ne bubanga bulamu lwaki tulina kwekyayira ddala tusituke ensi ezikikoze tuzirabyeko neffe tutudde tusituke tugende bakanye tukuba masasi gagwemu mu bitanke mamba tuzibuukire boyogera ate era kati gegali amateeka getutalina kugoberera kuba gwe bona ayogera boti nti ateeka inciting violence kuma bavubuka omuliro ngubakumidde muwa bo tebalaba mbeera mwe tuli nze bebe batukola bwe batukwata bwe natuka nga bangamba gwe ziyangaza nti ngobadde oyogera osimba olugalo kubanga nemugamba nali nfiringa ekyo kye nali nsoma kubanga kye kyali ekituufu mutusibe mutugamba twasosola mu mawanga ffe twalonda abantu abo ffe kakiiko akakakasa n'okulonda abantu abo ntonabe minisita wagundi kati genda olwaliro nga otunuulira bye babayita baani kuva ku OC station babayita ba OC stations mu Uganda nagala magere ojja genda oyite mu lukalalo olwo muganda wange ebintu ebyo abitegeera ojja kudda otuwe ku lipooti eyo osoma olabe ow'emukono olabe ow'emasako olabe ow'ekayungo olabe owakyotegeere
So politics nga politics byonna bye tulaba eyo design kyovola manze nsaba Katonda ekintu kimu bw'abanga asobola atufunira ekyokulwanyisa kya namuzisa atubenge yeffe n'atukube tusaanewo ensi tugiveemu ateekewo abantu abapya kuba guno omulembe emisota gyafuuka misota abalungi beekweka mu babi naawe kati wafuuka ekyo mwe bennyini mwe bagenda okuwa obusente obugenda okuba ba Bobi Wine mulagire ba Bobi Wine nga abatalina mugaso na kibakoledde oyagala naawe ogw'okulwanyisa gujje gukusaanyewo tufe bufi ensi tusobola ogitereeza mu nga tetuyise mu ngeri eyo ensi enyuma ne basiga mu baana fe yagaana ommera nze gye baasuula omwange yafa ati goloza abategeera nga gwe mulimu bameka muno tuli bangi kati gwe totegeera gwe teyamera ntegeera bulala nawe otegeera bulala gwe yamera teyamera nze teyamerera ddala yamera teyamera tuli bangi n'abala bama yamera teyamera abengere abetakanga jimunyo etteeka eryo lisobola oyita kintu ekisobola oyita etteeka lisobola oyita lwansonga abasobola odisaako omukono be bangi ab'NRM n'aba opposition batugambye bawera 30 abagenze okitegeera abo bonna bannakigwanyizi okitegeera etteeka lisobola bulungi nnyo okuyita nnyo kati deriva agenda ayongera okulinoonyerezaako noditeekateeka obulungi agenda okudda nga balyanja nesibika yangu yati ekintu ekyo nga tukyalina ne sensa motion yaabwe kiri mu feva yaabwe kiba kiyamba bo ate sensa motion anti yekuba bo toba tayinza jikkiza yagana sekikubo gitebolinga analamuza ettaka bamemba ba parliament abasinga buli yagenze egundi bali mukulambuzi bakubira babulooka abange anti wenviire eggulu nfunira yawo sadi nabbinga awo baŋŋambe waliwo ekizimbe bukadde bina tujja bamemba parliament bonna buli yagenze eggulu bali babulooka bali bize kansookere eno ogenda kuba omusumba wange kansookere saaba kaaki yatajja kuba omugalatiya omumanyi omusumba Abedi Bwanika yagambye obwa leader of opposition abusobola alina embala esobola okulembera oludda oluwabula government kajjampuni oyogerako kajjampuni lead ngamba omusumba Abedi Bwanika kyamukulula webamita kyamukulula kyamututte bukya omusajja Kyagulanyi yakujja wala kasajja gwe bannaye Abedi Bwanika wali wakona wali kikonwa wali wasiraana wali wadiba wali wasigala ku mutungulu bwoti Abedi Bwanika Kyagulanyi nakufuuyi yafuwa nuna bufuuyi sina mukamwa yafuwa bufuuyi kakati nodde ngulu nakutunulira nga wepankane ngamba Abedi sigwe Abedi Abedi ng'Obwanika ng'oggyeko endowooza y'ebyobufuzi tali mu mbala esobola kulembera abantu kuba kuva dda Abedi Bwanika abalina manifesto ennungi mu kaluko bwa president Abedi Bwanika afaanagana n'abamu ku babaka abali mu parliament abawerera ddala ng'ebikumi 200 awo abatakwalifyinga na kubeera ba LC1 chairman Abedi Bwanika oyo musumba wo si wange musumba wa alina musumba wa omugalatiya omulide gwe abanga ye omusumba bwato bwategeera kati basumba Abedi Bwanika baba musumba nga ye bwato bwategeera olubbo basumba bategeera ndiga Abedi Bwanika amuwulidde Abedi namulidde naye Abedi alina ebintu byasobola okukola nga tebiri nga nnyo mu bukulembeze bw'abantu asobola okubeera mu bintu by'okulunda n'okulima kuba yali asinga okutegeera musawo asobola okubeera ng'ayambako mu bintu ebityo kati statement yo gijabuludde bwoti kuba yagambye nze nina ebisaanyizo byonna tabirina kuba yakulemberako ne party eyiye yalimu abantu bameka bangi bannayuganda bangi party ya mwami Abedi Bwanika yakwata obuyinza kuva mu mwaka ki kutuusa mwaka ki Abedi bana abantu be batekangawo okusobola okuwa mwami Museveni legitimacy nga amaze okukuba akalulu okukawangula nti kuba bagamba besi bateekawo okumusango nga bagenza okwemulugunya Abedi nga yomwe awuleza musajja nti amwe mulimba akalulu omusajja yatusinze okitegeera kati ekibiina kye bayinza n'okubuuza abantu 10 bakulage ba minutes ezaali nga batula mu nkiiko zaabwe nga teziriyo
okitegeera babeerangawo okuteekebwawo nti tulina akalulu akajja twetaaga abantu abalina okubaawo nti tulina okulonda. Abazungu balina kye bayita ba political killers baddiikuula b'ebyobufuzi kati mwami Abeid Bwanika y'omu ku baddiikuula b'ebyobufuzi be tulina wano. Niwo omuntu takyuka tasobola kukyuka wali olabye ey'embwa ekyuka neefuuka embizi tasobola kukyuka muntu tasobola kukyuka kati egyo emyaka ogiraba Abeid emyaka gye alina kubanga amentalinga abantu naye kati tasobola kumentalinga gwe olina kyosobola omwegombako musumba ate kati asumba ekkanisa eri luddawa ntinda bagita batya asumba ddi nakyo kikulu overnight za mwami Abeid Bwanika mu kanisa ezibaayo ddi tugendeyo okwo tulabe twerolere mwagala kwana birigabi abasumba ennaku zino simanyi lwaki bonna beenyigidde mu muze ogw'okuba nti beemalamu ensa baidde wangambye kukya mwami Bujinga era yazzeemu okuba nti enjiri ye yonna yetoloolera ku Kyagulanyi awabula ng'omuntu okusikuwabula bayibuli talina we yawandiikira ku Kyagulanyi naye ne bwe bino ebintu obiraba amakanisa gonna ag'abalokole gaavaayo okulwanyisa Kyagulanyi okitegeera amakanisa g'abakatuliki amakanisa g'abakatuliki gonna ge gaavaayo ne gawagira Kyagulanyi ag'abalokole ekkanisa kinene ate sigamba abasumba kuba ogamba ekkanisa mubeera muffe kati nga ffe ati ezo bizinensi z'abantu nammwe bwe munaafuna ne mufuna ku linnya okusingako awo nammwe mujja kumantaala nga bali anti mukyaliwa ebyaddala lwakuba temwagala kukkiriza mukyali bankuseeri naye bwe munajjayo ku muntu Mwami Museveni kaali kyalako ewammwe mu biseera byakalulu oba n'abasindikirayo ebbaasa ojja kumwe abalokole bonna baavaayo balwanyise Kyagulanyi abasumba b'abalokole okujjako omwami omu bamuyita naye ali awo Namasuba kanisa bagita Omega oyo omwami ali awo osabira oba walidde si wensabira ate sinalidde nedda ye musajja oyo kandi oza yasobola okwembulesinga Kyagulanyi najja okitegeera otunulira olutalo omwami Bujingo lwagudde ku Kyagulanyi agenda agamba abantu Kyagulanyi baganda bonna baawasa embaga bonna bali bulungi Kyagulanyi yagenda okujja mu byobufuzi nga alina ssente nga tuzimanyira nga tumumanyi obugagga bwe nga bonna bumanyikiddwa pasita yajja talina kaayina pasita yajja alina malibu kikyotegeeza amalibu yajja alina malibu obufaananyi bwe buli bukebera obufaananyi bwa pasita lwaki onkebeza ebibi afuna eziwangamu amanyi koje kavume pasita Bujingo kasaafuna sente eziwangamu amanyi koje kavume be yasanga ne seeti ezigasi abikamula mu bantu talina gwaddiza abantu abajja mu smart sonde kino teri ate ggulu eriwa pasita yenga lwaki yagenda muggulu amasasi gaamukubwa lwaki teyeewaayo afa agende mu ggulu lwaki yalitya lwaki yateekawo Richard yagala Richard agendeyo amusookeyo kuba lwaki pasita njagaliza nze okgenda mu ggulu ye alimanye nnyo okunsinga naaba nga alitya era department gyenjagala no ngaasobola ginsasulira obulungi pasita yagamba Richard sijja kulekerera ddala talekereranga Richard ndeka Bujingo munywanyi wange va mu byobufuzi abantu b'osumba si ba NRM nedda si kulungamya abantu b'osumba abantu abalina ebizibu Kyagulanyi bagezaako okwogerera okitegeera abantu abankuseera abanaku abakazi abatunda weebinyonyoniyo ku kkubo ebiwoowoolo okitegeera be bajjuza kyakiyo be bakuwa ssente sima Pentagon sima satellite bali mu basondesa satellite TV gy'oyina ssente zivaamu zizo ziyamba ggwe ekola n'omusaala okitegeera bakubya enjiri ya Kristo TV ssente zeekola amagoba ne beefunye ebizibu amagoba gokoze gosobola okukwatako n'ogamba nti tutereze omulimu gwaffe naye era sirodda mu bantu n'obakama oyagala kuzimba nnyumba era n'obasaba ssente tuzimbire omugole ennyumba oyagala simanya kufunyisa mukazi tutumba tumutwale okyera buli kimu okijja mu bantu naye gwogezaako okulumba Kyagulanyi nedda baaba ndeka njogere Musumba Bujingo kale kankuwa ekitiibwa olwaleero Musumba Bujingo enjiri ya Kristo yaddawa gye wayogeranga enjiri ey'enkulaakulana lwaki oli nnyo mu kuvuma abaana b'abantu novuma abantu abagira bwe bwe batalina magezi bwe batategeera abantu abo sebo bategeera kuba bajjudde mu kanisa y'omu Bible emuyigiza okwawula ekibi kiyite kibi Bible ni kyekibi kusinzira kuyi ate tugamba kusinzira kuyi kati afuuse mulamuzi eri wa Katonda kati omanyi bino ebintu
abasumba tubatwala nga babulooka ba Katonda okitegeera babulooka nti gwe nkwasa toyogera mu pululo si ffenna gwe gamba nti gwe omutwalanga bulooka nti mbalaba nti ayinako ku mafuta ag'enjawulo kati nange sooka ompe nze omusumba bugingo mulaba nga ejenti wa sitaani ku nsi kuno ate ayogera Yesu mu kamwa nze nga bwe ndabanga nze sooka oyogere ku njiri ye enjiri yo giwulira omwami oyo bwe yali nga yakatandika enjiri yali ayogera ng'olabira ddala omuntu omutegeevu asaana n'okugulirwawo omulyango oguyingira mu ggulu ewa Katonda naye olwaleero ne wa sitaani akonkonayo ne yeewozaako nnyo okumuggulira okuyingirayo nze zuno nze bugingo bannange sitaani gulawo ye nze musumba bugingo nze yasondesa abantu ssente za Pentagon n'enzira tonzijjukira sitaani beegayirira sitaani yasobola nayo okugaana mwe ngenda baviira ne sitaani yasobola okugaana nagamba ku bibi byokoze musajja wattu bugingo nange nkutidde kati obaddawa wakati sitaani n'akwegaana sitaani ayinza okugamba naye yajja ayinza okumpa amagendo nedevo n'akwegaana agamba amagezi gakozesa mangi bintu biteekemwako obuntu nga tubuulira enjiri abantu byetubulina okubuulira balina kuba yakusonyiwagana kwagalana okitegeera n'okkuza ensi ani agenda okukosa ekizimbe ani agenda okwoka ekizimbe ani abba abantu nze njala nkugamba nti abantu bakyagulanyi bali violent bali bakubyani okitegeera ono munsi w'omulabina ebivubuka byomwe bigenda bikubba abantu simanyi bino ebyaddiba lya mpuuta bino sikini muyimbi w'eggwanga CEO Fangoni Boys n'antagambwako top 10 bagenda bakuba abantu bewerera abantu mwe tujja bakuba Kyagulanyi bani be yali abakyagulanyi bani be baali bakubye okitegeera abaana ba Fangoni bakuba jajja bamu n'awulubalanga eggolu kati abaana okitegeera ate be bawogera eri ekitiibwa bogereko ffenna ffe tusobola okwerwanako munnaye lwakuba bino ebintu obiraba osalawo n'okkakkana n'ogamba amateeka nze nsobola okwerwanako nze nga nze okitegeera nze we bansalako mbakuba yakimengo ogimanyi gwe naye nze alien skin bw'oba byoyagala twogereko today I'm going to talk about living things only. I'm not going to talk about non-living things. Mubadde balayi balungi okubalira atandikidde. Abe jango jeko kamera. Bale kwogera ku non-living. Tobireeta ngezi. Tobireeta. Export TV to the world.